Ekitundu ky'e Bukedde kimu ku bitundu by'eggwanga ekirwadde kye Nnalubiri gye kisinga okweriisa enkuuli. Songa ekisinga okusoomooza kwe kuba nti abeeno batono abalina ennyo kye bamanyi ku kirwadde kino, nga n'abazadde abazaala abaana abalina Nnalubiri bakiteeka ku ddogo n'ebyawongo okutuusa lwe bagenda mu malwaliro olw'abasawo ne babategeeza nti abaana balina Nnalubiri. Kino kye kiwaliriza abavubuka okuva mu kabuga k'e Kavule mu ggombolola y'e Kakoli mu disitulikiti y'e Budaka okuyita mu mukago ogubatabago Kavule My Home nga bali wamu n'ab'ebyobulamu ne bakuba olusiisira lw'ebyobulamu okuyamba ku bantu naddala abo abalina Nnalubiri bongere okubasomesa ku bulwadde buno. Enkwata y'esomuusa oyinza okutalama mwana waki wasikoseero lwaki. Olusiisira luno lutandise n'akuwubira abantu kudduka misinde mu bunabyalo era omuddusi omukulu abadde Dr. Julian Abeso akulira abasawo b'abaana ku ddwaliro ekkulu e Mbaale. Bw'abadde ayogerako eri abantu bano, Dr. Abeso akulira abasawo b'abaana mu bitundu bya Bugesso, Bukedde, Sebeyi ne disitulikiti mu bitundu by'e Bugweri nga bano be basinga okuba n'abaana abalina Nnalubiri. Ategeezezza nti bano be basinga okujjuza eddwaliro ly'e Mbaale nga kiviirako n'omusaayi okuggwaayo ku ddwaliro wamu n'eddagala. But most of the sickle cell burden is in the Bukedde region, and because of the big burden of patients, we end up lacking supplies like blood, some medicines, because the number is very big. Dr. Wamani Samson nga yakulira awajjanjabirwa Nnalubiri ku Budaka Health Center for agamba nti bafuna abalwadde ba Nnalubiri abawerera ddala bina buli lunaku era n'ategeeza nti balina ebbola ly'eddagala ku ddwaliro lino. Essaawa zino tulina abalwadde abasuuka mu 420 ng'ate bonna baviira mu Budaka district. Buli lunaku tufunayo abalwadde abasuuka mu 2 nga tebamanyi nti babadde balina sickle cell. Ekisoomooza ekikulu nti kati tetulina ddagala eriyamba abaana bano okumira. Kwandusi tubagamba naye eddagala lyaweddewo baliyita hydroxyurea liggwaawo, tugamba munaye lyaweddewo genda ogulira omwana n'agamba musawo sirina nga wondaba mpweddeyo. Abasawo bano basomesezza abantu ba bulijjo ku kirwadde ekya Nnalubiri ne bakubiriza abaagalana okusookanga okwekebeza ekirwadde kino nga tebannafumbirigana okwewala okulwaza abaana ababa bazaaliddwa. Bano era babasabye okuliisa abaana baabwe obulungi n'okusula mu butimba bw'ensiri beewala okukwatibwa endwadde endala. Omuntu yenna ayinza okwewala okuzaala abaana abalina sickle cell nga bamukebezza ne bamubuulira nti gwe olina akatafaali akayinza okuleeta sickle cell. Afunayo munne atalina kiziyiza okuzaala abaana balina ki sickle cell. Abatuuze bba balina abaana abalwadde ba Nnalubiri bawanjagidde gavumenti okubateera eddagala mu malwaliro kibayamba okutaasa obulamu bw'abaana baabwe kubanga eririyo kati lya bbeeyi nnyo. Otuuka mu mayini bawuko bagula amalezi owule sente gikola niki egigula kale gavumenti tuyambe tuweerere okumalezi gabalwaire ba sickle cell. Mapiri Geoffrey ssentebe wa Kavule My Home Youth Group abategese olusiisira lw'ebyobulamu luno bategeezezza nti olusiisira luno lutegekeddwa okusomesa abantu ku kirwadde ekya Nnalubiri abangi kye bayita eddogo ne bafundikira nga bafiiriddwa abaana baabwe. Tulina abaana bangi mu kitundu era tulinamu n'abaana abatalina misaayi n'abantu abakulu nga balwala kino ekirwadde kya sickle cell. Abamu bagamba nti ddogo kati kino kyonna tukola lwakuba twagala tuyiseewo message ku gavumenti yaffe nti tulina abalwadde bangi. Stella Nandawula Sendagire ne Nelson Gonsia, BBS